Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios zigikwanjulira John Kakande Haruna kana Aisha Kabanda Muwanga Kivumbi ne Charles Bomshana. Aisha. Omanyi oyina ekigambo ky'ogambe n'oga nti kuno kuba kwekangabiriza. Mbadde nzijukira ngeza okujjukira ku Luganda ngo lulungi manyi tulusoma ntalukozesa nnyo. Twasoma ku kyagani oba Abaganda oba abantu balamu busabwa mbogo. Bukala kungulu naye munda ne busigala nga bubisi. Kakati omukulunzi bwe yali ayogera nendaba ekifaananyi ky'abantu obusabwa embogo. Omuntu okwagala okulaga ekirala naye ng'ate ali kirala nnyo. Nze mu analysis yange actually President Museveni akozesa COVID to campaign okweraga omuntu afa ku bantu for the first time ngolabira ddala bantu bange mbeegayiridde nno temunyiiga nnyo bambi temunyiiga nnyo musigale mu mbeera zaffe za bulijjo temunyiiga n'olwekyo bino ebigambo omukulu bye yaleese against parliament kyenzikanyaamu ne Romushana si kwagala kubanga nti alumirirwa nnyo ekittavu kya Bannayuganda nti kiteekeddwa kukozesebwa bulungi naye kunoonya yewa waafuniramu wakati w'okubanga amatuge gali wansi ku ground okuwulira ebiri ku social media abantu bagamba ki abantu banyiiza abantu bakazi bati tuvaamu tutya mu kino ffe nga ffe balungi ku kyo bakoze bubi nnyo abantu bonna akaseera ak'obuzibu ak'obwetaavu ne batandika okwegabanyiza ssente bakoze bubi naye bantu baffe temunyiiga ababaka ba parliament mubakwate bulungi mu ngeri y'emu eyabusabwa mbogo era mwaleetera ne zaake ate okkiriza otyo ono n'agaba ssente ate zaake n'omukwata ngalinga ekya zaake amanyi only extent y'okukwatibwa ngalinga temanyi nti zaake actually ali hospitalized ng'ali mu mbeera etali nnungi kyeno ndyandibadde kikulu nnyo okwogerako okusinga okumukwata obukwasi because the issue was not limited to arresting him it went to okukosa obulamu bw'omuntu okubanga mu kaseera president agenda kwogera nga ne zaake yali ng'aliko oxygen naye obwo ndaba nga busabwa mbogo kikulu kiri nti President Museveni mu struggle eno era kyenzikanya ne ndowooza ya Dek John yagambye ku issue za budget okugamba Museveni okulaga nti parliament ageza kugiraga manya wookoma eno zone yange toyina kuyingirayo. President Museveni yagezaako okulaba nti asalawo role y'aba members ba parliament mu bintu bino to the extent ne stickers balwaniranga nwanire mu parliament mutuyambe mutwe sticker twagala okutambula mutwe sticker these guys say mukola kite muina mulimu wano you don't have a role go home and sleep eno state ya abantu abayina ebyamakulu ebakola nga balinga batala mulimu go bakola ki gwe bakola ne basaba sente ne bagandi embeera gye tulimu ya Uganda nzibu nnyo abantu baffe babadde tebakola abakoseddwa bali mu Uganda yonna abasaluni aba bodaboda aba taxis bali spread mu Uganda yonna tuyambe abantu bonna. President Museveni n'agamba tujja kuyamba ab'e Kampala wali ba vulnerable poor kati mu sitale y'okubeera busabwa mbogo bw'atuula ne speaker Kadaga kubanga bino byeyogereraga nti n'abadvisinga sente zaabwe bazikwate baziteeke ku district zikole ki kubanga wagamba bali tebeetaaga kuyamba tebalina bizibu actually yagamba nti the villages are not affected ebyalo tebikoseddwa babadde balima muwogo bakyamulimu abadde balunde nti bakyalina ente zaabwe ekituuseeko ku bantu b'emukyalo kibeetaagisa okubayamba kiki. That was his statement initially kayaga nti sente muzikwate muzitwale muziteeke ku district zikole ki. So President Museveni mu state eno yayagala kulaga ababaka ba parliament nti tabalabawo tabalinaamu mulimu gwe bateekwa kubeera nga bakola ki nga bakola era nze ndowooza olutalo luno nze luyambako omanyi n'ekiro ekikutte ennyo bwekyo enzikiza kibeerako ka silver lining. Parliament osanga neetuyamba neegezaako ku regaininga position yaayo bwe babeera nga parliament eri mu bedroom buli kaseera ya executive bateesezeeyo ne biveeyo ne bajja ne bayisawo obuyisa ffe tufiirwa. That's why Kadaga asobola okuvayo kati n'agamba mugula n'ebijanjalo bifu mulese n'amata mafu. Minister Mulamba yavudde naye nakkiriza nti mbadde mbagamba wano nabadde ampakanya Minister yavudde ye n'agamba nti nsambya Central
twagabye ebijanjaalo before kati Ogwange ye yagambye ate yadagaba nti yabadde distributing ebijanjaalo ebifu. By the way, on the most amongi ne onyono webigwa bitalaze bagene kati Mr. Ogwange yagambye nti ebijanjaalo byagabiddwa mu Nsambya West, Nsambya Central rather, before bagenda kubikuŋŋaanya. Mukyala Aisha wanonze bye baleese bukoto saagadde kukibeerako nnyo because mbadde saagala informa gwe nakijjeeko kumexposinga but kilogulaamu 5 ng'osobola okuseebyengako 3 naye parliament just kunoonyamu ebyokulya. Actually, the question should be, naye kino kiyambako because kati kino and the word is not fit for human consumption. Kino kisinga ku matagali because ku kino oyinza okusalawo oli ebivundu nnyo byokka oba oli ebiri byokka oba okola mix. Aisha kakati naye speaker okuvaayo okwogera ku mata amafu at the time only ng'executive emaze kubeera ng'emunyeenya chiteka naye ku stake lega nti naye speaker we are silent about this mpaka ngamazaga namejanjalo muguza bifu ne sente zemwatwa saba zemwatwa la zan explained nga that speaker nze nalaba speaker kurunaku lwe bayisa budget eyo linako kunaku lwe bayisa budget nga ba members ba parliament analaba Muwanga Kivumbi ono walking back and forth bwatula bwasituka asemera kazinalo naddayo ne baba mu okwogera ayagala kwogera babagana okwogera nalaba Muwanga nalaba Sewungu ne speak Gerald Ramala okwogera now we put the matter at vote people were up nga bagala kwogera questioning ngaba questioning sente study explained lwaki zino sente tezazze mu committee yafe twagala kumanya zizze zitya kubanga these guys were saying the report that has been read here no Kagundi yayogera Gerald yayogera it was on TV Gerald yagamba ebutambala TV jeziri Karuhanga yagamba state chairman wa committee report jalese very different from the report je twaisiza Gerald the figures are different. The figures Kadaga zayogerako kati zili unexplained. Kadaga yabamma omukisa n'agamba let's put the matter to vote quickly kati twagala kumanya abantu bano batulumirirwa fine byebogerera nti vuga nti fa abantu tufunamu ku buli kire ekisingako obukwafu abantu I want to protest kati gwe akuliddeko security ababe babadde babiri ku street omunaja n'afuuka inform omwoku bugalu I don't condemn an informer. You manage an informer. Kat Kadaga is an informer. And the credible one. By the way, Chawazo had this information. Ku parliamentary commission, abatulako waliko ne prime minister of the Republic of Uganda Ndugurugonda as leader of government business. Abane buwande balese. Waji? Abagobe. Bwabanga kyabakola is moral reference abagobe. Peter President Museveni yagamba olunaku lumu in Uganda he's next to God. Bova ku Katonda ye number 2. He is the giver and he is the taker. Yakuwa yakujjako. Ababaka ba parliament basaba President Museveni through the executive baba we sent ebyantu baabwe baba we sent nagana nebagana officially kati bokutuula mu commission yaabwe nabone bayiya nti basobola okuyiya ne beetemera ekyo President Museveni tasobola okukikkiriza singa baasaba ne bagenda bamusisinkana nga caucus ne bamugamba mukama waffe the giver we are here to be given twagala tubeko ke tutwala President Museveni yanze wakanyiza nero kubanga balona nti naffe tusobola okuyiya ne subako etutemako kakati basobola okubeera ngola betuukira ku nsu aga no you have fallen into a trap mufunye obuzibu kwa mwina nababo ani atega trap mwina ababavuganya kati bagenda kukyeyambisa teyamanya kujikwata koto jikwata konti abaka ba parliament balina ababavuganya era nga bwe abawa sente ezo bagenda kukyeyambisa against them ategede only now the sentence no bagenda kuzeyambisa against the members of parliament kakati muno busabwa oli makati Gasimbagane ne bannamawulire
singa tugoberera amateeka n'ebiragiro kisobola otuyamba okukomya okusaasaanya obulwadde bwa korona. Naaba emikono gyo ne sabbuuni emirundi mingi mu lunaku. Weewala okukwata ku maaso go, omumwa n'ennyindo. Bika omumwa gwo buli lw'okolola n'akatambaala oba n'omukono gwo ng'okozesa akakokola. Weewala ebifo by'olukale oba awali abantu abangi. Beera awaka singa obeera olina omusujja, akafuba oba ng'olina obuzibu mu kussa. Noonya omusawo naye sooka omukubira essimu. Beera nga omanyi ku mawulire agafa mu kitongole ky'obulamu. Obubaka buno bukutuusiddwako n'ekitongole kya Coca-Cola okusobola okukuuma abantu nga balamu n'okusobola okubeera obulungi. Ko Sunday no tekako airtime ng'okosa Airtel Money account yo olw'ofuna eddakiika za bonusi ne MBs nga zikola paka saa mukago gw'ekiro. Tekako ssente ziri wakati w'1,500 ne 1,499 olw'ofuna MBs 5 n'eddakiika 10 eza bonus. Oba otekeko 50 n'okudda waggulu oweefunira GBM n'eddakiika 2 eza bonus. Bino byonna osobola okubifuna singa otekako airtime ng'okosa Airtel Money. Nyumira olw'essande ne Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. Katika Gasimbagane ne bannamawulire. Peter akasembayo. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter kibazo mu studio zigikwanjulira. Njagala kwebaza abatuwuliriza mu mbeera zonna gye musinziiro tuwuliriza. Nangambye nti Muwanga agwanidde ekikopo kya kaawa. Era okumanya Muwanga. Lindako agambye nti Muwanga agwanidde ekikopo kya kaawa. Kankifune wano ku mobile money nze nakituusa. Engeri Muwanga gyasiiba nze bwe nakimunywera. Yetayina mobile money. Sebo nange bampadde submission mobile money yingiddewo. Ate abaweereza mobile money mulina okumanya nti program erina moderated. Buli kimu kirina kubeera moderated wano. Kati bw'oba oziweereza kakande olina ziweereza ku simu yange oba kanaabi oba lw'omushana oba Muwanga. Oba ng'otandika ng'ovanjula. Ne contact zayo ziyogera. Kyabikeezo kati zayogerako Muwanga zale zange. Omusana bayogerako zakale zange. Bazisutidde zayingiddewo dda. Petero mbananya akusembyayo ensonga eno. Ensonga right honorable speakers yayogedde. The arguments ze nyini zinawulira Muwanga ono olunaku lumu ng'akola nti parliament bweweewaayo n'efuna ssente zino egenda kuba takyalina mukisa kukuba tooki mu ssente ez'enjawulo ze tuwadde sectors zino endala zetutadde mu security zetutadde mu health tutaddeyo a lot of money naye ojja kuba tokyasobola kuba mu tooki kasana obeera nga waliko ku muganiro bw'onooba kuba mu tooki gaga gwezze wazikozesa otya it's gonna be a blackmail kakati ye game yennyini Kadaga gyakola ki gyalimu gyatambuliramu ate nga yagana okuwuliriza abantu bogera ensonga ezo mu budde obutuufu. Gasimbagane ne bannamawulire lwakuba Muwanga stepins out nadde njagala nnyo kanaabi ono yaaba asembayo ku nsonga eno naye kati awo Muwanga nkubye ekimmooni aluna kanaabi. Tewali kijjanga Mukama Katonda tageze naye njagala kutandikira ku ewaffe mu Busiraamu tuyina edduwa nti embeera weebezoga nti ayi Mukama Katonda mpaamu bulungi mu mbeera eno ontaasa obubi obukola ki obugirimu. Covid era nakyogeddeko neremebega nti mbeera yajja neereeta ebirungi kyemmanya abewakakande kati basanyufu kuba at least bamulaba mangu ng'akomyewo ni kakande abeera wali ku New Vision ne bw'aba avuddeyo at least akyewunjula ze yalinga atwala eri zikola ki ziddayo wali awaka naga nti ecupa n'omukulu naye weaba ayogera emirundi mingi nga mulaba naga nti embeera nnungi kakati lw'omushana yagaye nti obuwero bw'okumimwa tugenda bukolerawa jinja sanitizer tumukolera wano naye alabamu positive element. Omukulu kyayogerako simanyi oba akaweraako okubikka ku mumwa
akasembayo kuba kali cheap 15,000 ate ngokosona ku lumu ono nfuna mmere ya leero gwayogerako anakasobola kabadde kava eweeru tubadde tubugula ogula kabokisi akako simanyiwa gye kava aka15,000 naye mukulu kibazo ensonga yange gyembaddeko nti embeera ya covid tulaze era waliwo mugwanda nginadde mugamba nti embeera eno nnungi olwaliro kati osiibulukuka n'abaana bo nga mwenna muli waka kati buli kimu tugende nga tukitunula mu mbeera eyo ne bannayuganda mwe bafunidde okutegeera demokrasi waffe ono mukulu kibazo bulijjo gwe twogerako nti tuyina executive naye rolo ya legislature yakutunuulira ki judiciary eri independent naye erina okubeera ng'ekola emirimu gyayo ne tubeera naffe batuyita kisebo mukulu kakane fourth estate kakati ffenna twagenze ne batupakira mu gundi emu mu kavuyo kano ka $2,000,000 zokka ne katulaga buli omu roolo ye gy'alina okukola ki omulamuzi n'atula gy'atula naga nze eno y'ensala yange zino kanaberi agamba munamu aba media abali awo abakubagana mu kino babakwatiddeyo kituufu you are beneficiaries of this loot era awo wennyini wenzija kubanga 6 billion gweba kibazo akaseko tekaliiko by the way kibazo the tragedy enene sente zino okuzifulumya ate nezitagenda ku district because tezinakutuuka. That's the information I got by weekend on the ground. Yes, naye ebyo byonna ezimu zijja kutuuka nga bya covid biweddewo tubitunuulire bulungi kuba executive eriwo kutuukiriza ebyo byerina okukolera bannayuganda nga president yagikulembedde. Bano ba Muwanga ne bagenda mu parliament ne luno luli yali atusomesa okutunuulira biki bali bye bakola ki bye bakola ku lwaffe. Kakati mukyala Kadaga olwaleero lwayongera okutunnyonnyola bali omushana kye baateekedda mu ssemateeka nti bano twabawa ne zino okosikuwa kwokka naye ayongere n'okutulaga Auditor General's reports meka ezize mu parliament nga zitunuulira executive eri naye nti abayi zino ebyenjigiriza bibadde tebikola ki tebikola. Kibazo wenzikiriziganya naawe nti abantu bano nga ne mukyala Kadaga simujjeemu nti bulijjo babadde beegasse wamu nga batukola ki nga batunyaga kubanga ne muno baali batunyagidde wamu naye essaawa bwe yatuuse wenanga nti naye gwe ampalampa gwe walya mmeka. Kakati ffe tutandise okufunamu gye ngambye nti Katonda atuwaddemu obulungi mu covid eno ey'okubeera nga katusabe ne kana akabanga akasigaddeyo kakabanga kana akasigaddeyo kuba tugenda mu kalulu mu 2021 nti parliament etuyambe okuva kati Muwanga mukole omulimu gwammwe nti ne zine sente kusaba basigale nga buli omu anyiigidde ekyo bakole omulimu gwabwe nga mukyala Kadaga bwe yatusuubizza nti omulimu gwabwe kutunuulira eze billion amata amafu ani yagasaplayinga ebijanjala ebifu byava waani. Ezo report tuzisuubira okuva mu parliament ng'ababaka baffe bateeke gavumenti ku nninga. Oluvannyuma abo abakoze ensobi tubeetikke tubatwale mu judiciary. Nammwe yabagambye nzija abamawulire nzija eno ye moment yammwe mubuuze ono gwe twaba 59 billion kibazo it is the other way around. Abamawulire babawa ssente basirike ku ssente ezo ne basirika then naffe tuba tukoze ensobi naye bo baga nti baatuwa kuba yagambye bayina neza billboard n'ebirala. Abakoze ensobi judiciary bakwateko nabo bagende eyo bavanaanibwe emisango eyo nga tuvuddeyo tudde kufa abamawulire mukulu kibazo nga tetunnakoma na wano mukulu Kadaga statement gye yakoze nene nnyo bw'ogamba nti wabadde abantu amata agali expired obwo butwa kuba ekintu bwe kimala okubeera nga kiri expired kitegeeza nti tekikyakola ki
naye gano mata bagawadde abantu nalabyemu abakyala ab'embuto abakazi ab'abaana n'abalala bwe banywa amata agali expired tukola ani yagasuply nze kakande nindago tuli essential tuli essential awarolo kwekabyayo ebintu ng'ebyo amata gabadde mavundu tetujja kutwala kigambo kya speaker kyokka no speaker yatuwadde tip kiwulira era amata nze mbadde ndaba bagiyitaani lato miruki tugende tulabe amata gayogerako geego kati eyo nga tuvuddeyo saagala tubuuse ebibuuzo biri bibiri Evans wafunye ebijanjalo mbuulira ku matage wafunye gwo ebibuuzo biri bibiri mukolo kibazo ate nze mmanyi ebijanjalo byo yabifunye atya nga talivundulego amata g'abantu aidha oteko wanti we n'omukyala n'olubuto oba ng'olina omwana oba omukyala alina omwana Evans gwobuuza oba ng'olina omukadde eyo ayinza okuba alina omukyalo ow'omwana kakati mukolo kibazo kamwagala bamukwate bagende bamutuke mukolo kibazo nga atemutandike mukabe nze nti yafunye bino njagala tutunulire ensonga esembayo ebibuuzo biri bibiri kakande alina ensonga ze yaraizinzeho naye teyazimazeeyo ekisooka kye tulina okusooka okubuuza paalamenti yali etwala 10 biliyoni kukola ki ababaka ba paalamenti badde bagende kubanga eno yajjanga supplementary budget yakukola ku nsonga ezikwatagana naki kanabi kino kye nali nsuubira nti mu kutwala ssente ezo bandi badde bazaasayininga Muwanga nti Muwanga tukuwadde miliyoni 2 ogende mu district e Butambala omonitaringe ne bakuwa ne listi mulimu gwe okumonitoringa business ya government. Yes, it's part of his overall job. If they were being facilitated for that, ekyo nandirowoozezza. Unfortunately, babawa nabo bagende ba distribute. Kyenewunyizaako gwe ne munywanyi we ekibazo. Muli bamawulire naye temusoma mawulire. Ebyo byonna omukulu Lugoloobi yanyinyonnyola mu story etwakuba nga nambulukufu bulungi ng'ennyonnyola bagenda kukola ki nini unyengejo ddaka no immediately after Lugoloobi speaker bwe yajja mu parliament na issuing SOPs as how this money will be operationalized after going nga abantu bamaze naga nti kakati ate muzikozesebwe muti kitegeeza ensonga yamala kulaba response y'abantu. John nze nja confessinga nti mulimu byesaamanya ne bwe nali ntudde mu program eno last Saturday Muwanga n'atugamba nti wait a minute ffe bwe twafuluma mu budget committee twalocatinga health 104 billion ti zino 10 lyagwa mu kkubo wakati wa budget committee ne plenary oliwe yanyakulira era Karuhanga wagambira nti figures zireteddwa ya submitting a rationale we disassociate from those figures because ali genuine yandibadde agenda mu budget committee na submitting a rationale n'abagamba njagalako 10 digenda kukola ABCDZ ne bakkiriziganya obutakkiriziganya naye ono yabalinda ne bafuluma n'abuuza babuliddeyo nti nkunyuuliraako akali mukulu kibazo njagala mmalirize okugeza media nazo zaakoze omulimu omukulu engeri ebitaje bimwereeza kibazo kitabika ddala njagala kuba gavumenti yo bwe yali ereeta eyayo budget n'egireeta ewaaba Muwanga buli mutemwa yaguleeterako justification. Their justification were also faulty. Sifaayo. Bano gwe gwali omulimu gwabwe. Ne baga nti KCCA eyagala billion meka zaali 3. Mwebyo mulimu ani sensitization ani preparation biki. Okiwulira? Mwalimu n'okugulira speakers. Parliament. Nabuuziza meya. Omulodi ne mugandi kati zino zo naganti nezaze ebbiri nti emu yasigadde wa minister twebuuza minister agenda kukola ki because Kanabi that is where omutima gwange weguli nti this is a loot
kyekyo kyennyini nze era saagala Kadaga yekole ki yekangabirize era okwekako kyenzikanya ne Kanabyono eyatulemesezza okukola critical analysis nzijukira Abdu Kantuntu ng'ayogera yaga nti okusinziira waliwo kyebasooka okuteesaako nga kibazaako ekya supplementary budget nti okusinziira ku kyetulaba twala tugenda into detail of this supplementary budget eyabalemesa okugenda mu detail of it tutaase okutubba yali ani kaakati eyo nga njagala tugende mpola Government ereeta budget yayo nesabira city council nesabira ICT mukulu kibazo protectinga nesabira ICT nemala n'oli omukulu gwe bagamba nti bamu accusing anti yaleeta yani confidential etatunulwamu nayo n'agibabuulira nti eno yo nze mumpe buwi nayo temugikola ki mu lulimi lw'e Kampala bagamba muntemere ekyo temukitunulamu n'abireeta ewaaba Muwanga Parliament bwe yali esubmitting eyayo justification yali ki isi problem je tufunye awo omukulu Kadaga naye waayina okukola ki we absolvingira Kadaga okunnyonnyola kakati no. Kanabi, you see, you must give the devil their due. Who is the devil? You must give the devil its due. Bwetumala okutuula tumuyita shaitan netuzuula nti guno munyago ti ono abadde anyaze because asaba biliyoni 3 bwe mumulemerako naga kale mumpe ey'omukaaga nje kale mumpe 2 kitegeeza naye talina pulaani yaazo yabadde azze ku munyago because aina budget ne work plan bwasaba 3 bwozitema akugamba nti sijja kusobola kukola kyekyo kyennyini naye asaba 3 nagamba nene 2 ngenda nazo oyo munyazi kakati ono bwamala okuzuula nti bano bendi nabo bazze kunyaga aga nti nze naaviiramu awo the whole of this what we need is for them to come clean on the table bagambe nti gutusinze mukukibazo kambawe information kubanga ebintu betwogera birina impact nafuna mukisa wiki ngemu kawo najje wange sijja kwogera wajava naye nga district mwavaamu erimu abanene ate bwe njogera ku banene si ba Muwanga banene ddala nannyonnyola nanga nti mwana wange ti tonalaba kizibu kituliko ti gwekimanyi nti ne poliisi tena mafuta nga gitambuza baba bagamba nti wano waliwo omulwadde wa coronavirus naye kyonna ssente tena mafuta gateeka mu pick up gendayo nanga nti nakajja interdicting nurse naye nga nange mulaba ensonga gyemu interdictingidde nkyamu kubanga nurse yangambye sijja kukwata ku balwadde nga sirina protective gear naye nange sijja genda wa mukama wange nze nga kaawo mutegeeze nti abakozi bange beediimi n'olwekyo nange ndakwakwata n'amaanyi naye nga ensonga zaabwe nzikakasa ne kaawo yeekangabiriza kaakati abantu boogamba nti abakcc baadde bazitwala nedda ebizibu byabwe webiri byekolako bya covid naye tebalina busobozi kutegeeza mukulu w'entebe kutegeeza minisita wa health nti abantu wansi waneeno balina obwetaavu kubanga nabo bakuuma mirimu gyabwe John while I agree with you balina obwetaavu bwaliwo the problem they have is bo submitting a budget kubanga guno gwafuuka nga kunyula kibazo bamuweeko ne gundi bamuweeko bamuwa okukola ki ebyo byoyogera buli muntu nsuubira nti ababaka ba parliament abatuula ku budget committee bandibadde very reasonable nga babuuziza KCCA mwagala zaaki from Muwanga's submission bwagenda okutunuulira bills ngaga nti entebe ya speaker nti the mess egandula ekola ki mu covid fight isi mkuru kibazo where we lost the debate anakola budget ya KCCA
I don't know. Minister where No, it's supposed to be done by the technocrats. Ekizibu kyetufunye as a panel. Naye kankutegeeze. Ekizibu kyetufunye teva speaker. Teva minister. Negera mutele mu parliament. Egera mu finance. Finance ne bagitunamu. Ne bagamba nti kino tukiganye. Ekizibu ndowooza tuyamba abantu. Make it even worse. Finance wali. Make it even worse. No, nze yonna situganye bye bizibu si bipya. Kanabi. Kyovudde olaba nti nze ku bonna siina bwe bonna bakyamu. document bagitwala mu cabinet. Cabinet looked at it and approved the route. Nabano ne bajja nabo ne bagitunulamu. Ne bagamba naffe katukole ki? Nze ye justification gyembuuza. yaleta problem because atadi mu sentiment eyokujajinga elements. Ate kigambo kya lutu kikisi kyafu. Can you kigambo ate owning nze kibazo nze ngama seru naye leero ndowooza ani programs director njagala atulage eddakiika mmeka ze twogedde n'ekibazo zaatutenga moderator. No, mukuze nnyo. You see, bwe tugenda mu kutunulira ono mukyamu ono mutuufu tugenda kumisinga bigger picture nti eno parliament tekyali parliament yafuuka kokasi entebe. Now ne mukyala Kadaga wa kokasi entebe teyandibadde. That's why you said nti yafuuse MP that she is. Tulabe how do we take parliament, because it must be secure. Tulina okujula securinga. Sigamba nti babaddeyo abali reasonable. No, babaddeyo but tebasobola kuwulirwa because bava ntebe nga ganga. Bazeyo sente nga baze kuvotinga nga ganga. Now the other question you ask nti baba basaba proposal tebeera clear, yes, because anyaga n'amukolera tebagatta. Oyakulagira nanga njagala bilioni 5 sala magezi nzufune. Najja mu parliament. No, nagenda mu bibye, nagenda mu farm. Katugo ino kuyiye ekipapula oteekeko engeri yanafuna bilioni 5. Najja mu parliament. Balo nabijawa. Nawe kyabaza nga wakikuwa tujja kukulema. Oli makati Gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire. Muwanga. Mumanyi Muwanga ali mu kattu kubanga member wa legislature. Ate katukaji mbereno okubeera mumala okusiga legislature ekifaananyi Romshana kyaga nti yavunda dda. Mubaddemu abantu. Peter era abali principal bavuddemu nga baki nga beeru nga government yavunda teko na lina page one story bajita brief mukolomu ono kanabi musiramu wana tusinga ko kumanya okutaputa naye ekimu kukasta osanga omuntu akabonero ko munanfuso nabumanyi obonero bwo munanfuso na jabu kwitiremu busatu ama kana obunabure bono mfuso bayogera alimba bwalaganyisa tatuukiriza nabo bigacha bili zidiramu bwalaganyisa genda maaso. Oli makati Gasimbagane ne bannamawulire. kakati ngenda kuwera okutandika okwotinga kulani ku shoya video obonero mwana agenda maaso tagala obonero kutekerere kasigaze gendo researching omanyali wano bashinga okwanza genda osome nawe ku hadithi za Islam kuwaddeko bubi. kakati Chelsea ndoza ina program yakuna natukolagana naye natogera ku nsonga yemu nesobola okuddayo ku program yasooka gitwasooka okukola wano ku covid byayo kyachalisi amatama kibazo yogera amazima deka mwakanya ne mwanga katika kwasho jeresi mwakanya ne mwanga Kivumbi. Oli makati Gasimbagane ne bannamawulire. program yali nti emu kubye nayogerako naga nti essaawa etuuse ekizigo kyogererweko no wabeewo abantu
abakomya impunity eri mu parliament. Ndoza yali submission ki anayamba eggwanga lino bebajja okuvaayo bagambe nti ekimala kikola ki kimala ate nga si mulimu mutono. Nze ndina media kwendaba nnyo Karuhanga bye bamwogerera si mulimu mutono, mulimu munene olina ogukola nga omaliriddemu okugenda ewala kubanga naye bakusubiriza nti ogukola all the devils of the state may descend on you. Yentabiro y'obulyake parliament because ina power okwaappropriating buli mubbi tulina 40 trillion kazigenda kwa 45 netwade ne 41 trillion abasalawo finally nti kakande nawe twalako ne Aisha twalako era twala kyenkanawa parliament n'olwekyo awo institution yeeyo eteeka okubanga kandi wagambira nti oli ow'emitala aga nti obwo buyinza tebandi badde nabwo kambabulire nebe bagamba supplementary ono kyasi yadayogirako supplementary eva mu cabinet kyogeddeko cabinet n'egiyisa ye yatuleetera ebivundo. Cabinet ya Uganda eriko ba minister ndoza 7 n'omusobi ngutaliko ne ba ministers of state. Cabinet etuzibwa president ye chairman ya ate ya covid abadde agituuza bw'abadaliwo sekandi n'agituula abaddewo sekandi tagituula kakati mu kiseera kya covid president abaddewo tulina obbasevinga mu kiseera kya covid president abaddewo amanya g'abatuwadde ebintu wakirago sekandi yandigasomye bambi kakati mu kiseera kya covid mbadde mbanyumya nti president abaddewo ye yatuleetera bilioni 2.8 nga bazitemyetemye media twalako zino era agamba parliament muyise ebyo senga tugendera ku kyakaganda oli kyagaga ye president agamba nti bemuba mugiwakanyiza mukole recommendation back to cabinet tunakobe tutakanyiza ne musobola okwadijustingamu mudde kati ffe tugambe nti okay byemwatuddemu muyina ensonga awo tukanyiza ne kiteeka okubanga final cabinet until I had a long discussion nagamba ne Kasaija bino argument either temugu informing Muzeeyi Museveni oba tasoma bulungi kongs kumwita Muzeeyi Muzeeyi Museveni kubanga oba tasoma bulungi teeka motion ereeta ekiteeso ku appropriation ereetebwa cabinet minister of finance minister of finance wa Uganda ye president ono Kasaija amukiikirira bukiikirizi emu pa president jaina musemateeka ye minister wa finance obote yete yalimba ye yabeerera ddala minister wa finance kakati ono Kasaija amukiikirira so Kasaija ajja ku parliament n'ateekako motion appropriation aga twagala jajja ajja ku parliament ng'ayita mu Kasaija n'agamba bino bye twagala okulira budget first reading second reading na speaker n'agamba nti eyo gundi mugitwale mu kakiiko ka budget katunulemu akakiiko ka budget katuwe report ku gye bayita second reading ya motion minister yagamba nti movinga mujje mukole second reading chairman wa budget committee n'aleeta reporter jajja yakola omulimu ogwo chairman bamala okuwaayo reporter abamuguuza Kasaija parliament wa budget committee bemala okuba byekoze ani yagamba nti biyisizeewo no because the parliament evudde ne counter proposal argument minister of finance you are not understanding the law and you are incompetent mwaba finance you are incompetent bebamala because nze senga nze minister of finance chairman wa budget bamala okusoma
nagamba nti nsoma second reading nasoma report requesting a speaker nti mutuweeyo obudde tustudinga report eno tujje tugikoleko reaction then debate etandike. Then ebyo bwe biggwako ne tugenda nga biyisizibwa tulina kye tuyita third reading. Third is okukusoma preserve kwa minister kwa president Museveni. Third reading yemalamu ekigo osoma ebyavudde ne mu committee of supply ne byonna byonna nti nzikanyiza nabyo tubiyise. Kakati tewaliwo mukisa gona parliament lweyinza kwewaggula for executive bebigwa. It is a bill egende wa president for signature. Nayiwako Yoweri Kaguta Museveni ayiwako omuki omukono neno yajiwako era babata ayina okwemulugunya wadde ku supply because it is a bill. Buli item gyeriko sente ebeera ate nakuzo parliament esoma item by item okitegedde. Baba aga recommendation naga nti simatidde ku point ABCD njibaddiza obwo obuyinza nabwo abuyina. Kakati no ekyo nakyo it is a part of legislation kubanga president gwogerako ayina more than 2/3 mu parliament nga bamemba be. Okay, lwayagadde ebinene abayita n'abagamba nti bino njagala ne mu politics wa president Yoweri Museveni. And let me speak for Kadaga. Ebimu ku liberation parliament yo gyeyafuna okozesa powers of appropriate kwekwewa reasonable benefits ezisobola okusobozesa omubaka parliament okubeera independent. Olwaleero yagala obagaana sina kyenjagaza Yoweri Kaguta emergency naye president ye kyayagala ti nebe munaaba mweyongeza mujje wange nze nsooke ngambe nti kale he must be the giver. Yes or no. Kakati naye obuyinza bwabwa kati awaliwo power both Museveni gyalwanira ne cabinet both of them ne parliament minister can understanding how to go around the budget and had a long discussion ne Kasaija ne tuddayo kuki and yes, even within the existing rule I know lot of leeway to do what he wants. No ekyo simanyi lwaki ayombe. In summary was saying zino ababaka tebandizifunye singa Museveni ateeka ku mukono. Of course it is a bill tebandizifunye kyovalaba finally speaker gamba nayina okusisinkana president. 2 nebekigwa power okutwala sente era resides with the minister of finance through a warrant nagiwandiika nti njiwaddeyo ki parliament. Kati ebyo byonna biriko ku bbali naye where parliament is at fault and they ought parliament wabe ne minister member parliament ekiri mu bino byonna kiri kimu nti betukola appropriation okitegedde notekamu that money for MPs ebasiba bbula ne balemererwa okukola omulimu gwe bateekeddwa okukola nga baba promises akamwe mwekali olwo noga nti ne debate tetwagala kuwuliriza spirit ey'obutawuliriziganya ku debate etandikira ku nguzi so senga zibeera legitimate tewali yandigambye nti tetudebatinga because zonna argument zoyagala ez'obuwunga alia twali tuyisiza resolution mu parliament tetujja kuyisa supplementary okujjako nga government etulaze plan gyegenda okugabiramu obuwunga across the country kubali vulnerable bebaleeta bino naye be tetwabiddamu ngangambagambye akamwe mwekali ebyo nabwe tetwabikola ki tetwabiddamu n'ebirala byonna kyova nenimanyi nawe kana mmende kyakibazo tusooke tusalemu no where you see betula tunayamba eggwanga nga tuli ndagamba jira dio nga twogera nti time etuuka nga ebifo bye muyina si bye bikulu naye nga muyina okuyamba eggwanga liveewo. Nze mbadde wa mukisa nasooka committee of defense era gye nkyali nentekayo rather focus on how operation brutality nalufeenya biki ne biggwa tebinaggwawo naye tubitambuza somehow ne bampromotinga ne bantwala ku
committee ya budget because of my profession era focus ya favored kati ne budget yeno liye kuba we babira sent indeed inze when agwire kigone ba civil society na nembagamba I don't deal with them abana ba civil society ngabe bajja buli kisera bali tunulira parliament nagati nemwe oba muyina muli basajja nze kambala go omunyago we guli mu classified nsawo nzibizi okujja tovana ne speaker ga betwatuyisa supplementary public kyetamanyi titwayisa bilioni 9 mu something kuzoza bilioni 9 mu something bina byali bya classified tobuuza no obuuza mu law Public Finance Management Act batekamu abantu basatu abatuna mu classified chairman wa budget committee chairman wa defense and internal affairs committee no mubako mu speaker gwalonda yesiga kakati the understanding was the speaker Fred Mwesigwa kakati the understanding Kadaga tumukubira obugalo yalonda atunule mukuru w'eggwanga mu classified yalolo wanyabushozi Kadaga wanga anti brigadier you see I know what you mean. No, the understanding the framers of the law of that classified nkuruze tebatunula naye teeka lya Uganda lyo lyali ddungi teryakola ngeri ya Buganda neriga nti londa yo bamuwanga where the speaker the understanding of a third person because all is by law speaker Uganda ye number 3 no isiyamba muna tracing muyambe gwanga to unwrapping where things go wrong kati classified mu budget yene y'omwaka guno classified ya 3.5 trillion so far ne ku information jenyina era omukuru mu 7 yasabye yendala so it is likely to go oligo batekako okusatu nga bajja wa mama mabazi was a committee one individual yali committee over ideology alone yali committee nga chairman mu kukola teke elyo bali balowooza nti omuntu owokusatu ono speaker gwalironda ali mu jamu opposition n'agenda under oath because bakutwala mu oath secrecy samwa na bigambo byolabye wano mu classified dio manga gonna gabiyina because mu classified babulungi wa gwanga weapons bichibikine ne intelligence katugambe assuming si soyo kutwogeddeko wonya bushozi assuming Moses Kasibante kati bwe mala okulaba amateka gagamba gati anti gagenda kulaba classified reporting ku bantu babiri committee okudda ne briefing budget committee obeeri satisfied abasatu ne byebalabye classified ne bagenda chairman wa defense committee batuse ku ntana sokolindeko ekitambala kyabadde ruli chairman wa committee omukulutalo lubadde mu parliament no position yebera guilty yali nti ababaka beeronderenga abakulira obukiiko both Museveni ne FDC abatukulira ekyo bakisimbire ki ekuli kubanga ojjawo obuyinza bw'ababi abakulira ebiki ebibiina kakati ekizibu ekiri ku chairperson wa defense committee ali designated by the chairman of the ruling party chairman wa budget committee naye ali designated by the chairman of the ruling party kano Fred Mwesigwa y'omu ku 27 wenyabusozi kakati real kakati is the ideology ate uli vote away abo katu baveko reporting awani babuyita busatu muomu owede negandadenga siye wemanga mibasatu nga bonge okulaba kati views abantu babiri ziri majority no siye majority bandi komyewo ono wokusatu yandize na briefing nebye tulabye John abawandika ebyafaayo bya gospel ezimu ku criteria zebakozesa yali proximity nti bwe yatuuka nti nayogera bino ne bino nti nona awandika gospel yali kumpi kwenkana ki nti yali walako nti naye bwe tugenda okugatta ne tuwuliriza ebyakakande bye yayogera ne kanaabi bikomparinga ne bya kibazo nti
oyo tavaako adiisa kakati ekirala lwomushana abadde ayogera ku supplementary mu Public Finance Management Act mwalimu akawaayiro kati bakazamu regulation aka minister nti for an item ekintu kyonna okuqualifying okubeera nti kya supplementary kiteekwa okuyita emitendera esatu. It must be unavoidable nga tekyewalika unobservable nga temwakirabira no unobservable nti mu budget gye tulina kati tetusobola kirabako ne betukola reallocation environment waliwo ebirala bingi unforeseeable ku biseera bye twali tukolera budget nga coronavirus unforeseeable naye tekati baali balikoze nga byonna olina obigondera bisatu tulina okuexamine kino kyolese kiri unavoidable unobservable unforeseeable. kibazo kyabuuza mwabalina okutunulira ebyo ne babalaga miliyoni 2 ne mugamba temugenda kubitunulamu babawaniki. The problem is alina okutunula mu budget gye baleese agambe nti ne kino kiri avoidable. Unavoidable kitegeeza by the way an item which you cannot postpone to the next budget. Omanyi bina interpretation netolola n'okwetolola osobola okutula mu budget ejja speaker ya cases eriane foreseeable temwamanya nti mulironda speaker so omugogwe betutagugula kati problem weri now kati ono omubaka agenda okwakizamininga afuuka nga senga weri mu kyalo w'essingo agamba ti mwebyo byonna bye baleese ebiwasa omukazi gomesi kati ono omubaka ateeka okubeera insulated or never to look ku gomesi ye kyova olaba zino abeere principle. Now mu riimu ya politics ne ba commissioners bwe batukulira balowooza nti okugula obuganzi mu babaka kubeera nga buli kiseera obayiyiza okitegedde ekigambo ekyo mu street kiwulikika nti nabayiyirizaayo ne mu kino watukozesa kale ng'obatemera singa temubadde bubi temwandize tute. You see, let's tell the truth that you are not paid well. Your problem joina towerereza either you are not paid well oba muyina ekirwadde oba mulugube oba muyina ekirwadde. So tulina okukyekizamininga ku lwaki ababaka we behave the way we behave. One najja wano omanyi a politician kati njinako ebizibu nyinza okukola ne very professional argument ne bagikozesa against me mu byalo eyo nimba kati no problem kyenagamba nali njogera n'omubaka omu ne mugamba nti bwogenda Kaleerwe ng'oli member wa parliament Akaleerwe market kalina turnover ya miliyoni 3-4 okitegedde basobola okulema okugula ekidomola eky'emitwalo 5-7 nga kubulamu bwabwe era kyekijja okusigazaawo akatale kaabwe nga kagule kwa example ya Kaleerwe kati omubaka parliament asangawo ab'Akaleerwe beekozeemu omulimu ne beegulirayo ekidomola ne beegulirayo obudomola okitegedde ngaga nti nze kisa kimpitiridde nyina obusobozi ekyo kikukutanga omugusi gw'enjuki kati omubaka senga agenda mu Kaleerwe n'abamobilizing ati tusobola okwekolamu enkya naawe kati member parliament batwala roles ezitali zaabwe increasingire mu byalo nebeetika emigugu ne balimbira okwo abantu ne bagamba ffe tugaba nnyo ffe tukola biki era tulina ekisa bagula obuwunga omanyi Margaret Thatcher yayogera ekigambo kyesaagala kwogera Margaret Thatcher noka statement ya Margaret Thatcher no tugende president ya Margaret Thatcher yagamba nti president Margaret Thatcher atali wakisa awo Muwanga bwakola argument eyo ye yasinzira munywanyi wange omu naga nti ekizibu kya Muwanga nti mukodo muzibu kati ye yayogera ebyo kubanga tagaba because betadde mu mbeera naye empisa y'essente za parliament n'obuvunanyizibwa bwayo yali agamba musinga n'okugaba
kati lwaki ogaba no lwaki okonfesi nga nti ogaba kubanga mugambe omulimu gwogaba siwabwe ogenda kundo ati gambye togaba nonkugambye bayingirira roles no bayingirira roles ezitali ki zaabwe roles ezitali zaabwe nebeetika emigugu egitali gyaki Margaret Thatcher yagamba nti government cannot be an invited guest kulumbe ku wedding kunigina that can't be a government ti omugenyi atali muyite buli mukolo lw'omusana birthday kati omugenyi atali mukulu yafuka member parliament omugenyi atali muyite kubuli oba olya kukufa ofudde era yakutegeeza bw'okola omukolo alumbe omubaka wa parliament notamuyita yereeta kubanga amanyi nti kigenda kubaawo kakati naye okwiriziganya ne Thatcher naye betuddayo ani atandika enkola eyo n'agisiga nti omukulembeze bw'atyo bw'ayina President Museveni is the number one culprit. Ye president yakasooka okugenda mu bantu. But these are very, very small things. Naba addressing agamba genda okonsonda bakuwe sente. Na reiso. Agenda mugongo matters. Abakulisa bagana balimba wadi nimwingate munsaba. Kale kamba wadi zo. Naye story. No. Ababaka bamwe bagenda Museveni House. Yes. Ensonga yabatwalayo nefa. Nebaga nti kakazi ensonga nga bwefudde tugende abaga omusajja laga nti gwatayagala kundaba begenda naye bano bane bizibu yabo mbadde ndayagamba kakande kati president ye ona eyefuula dona ow'ekisa ekingi eri abantu kakande mu bajeti ye president eyefuula dona asonga ku nalweyiso mu bajeti ya Uganda yeteramu money for donation mwene ewedde alina bilioni 13 za donation mwe mwaziyisa otegede fe twaziyisa ziri mu classified president agamba nze government ewerera nenanga omuntu mperera milioni 3 mwe emitwalo 6 president competing ne government ya Uganda abana besasula alina 7,000 government bemala okusasula okitegede ne president unfortunately naye babanja basasula ate ne president no by the bili ku budget because tuzimuwa president agamba nange nga makerere mazokola admission ya government ye nange ngenda kufuna abange nze mpererayo size sandi badde nabuzibu senga tunda enteze lwakitula neguno musala gwe yagambye gwe kutwa ajja ku budget ya Uganda nagamba nti mumpe ngende tu okumanya kimu kyali semufulu nga ina abaana abali mu nasale basasulira but you have USE mu primary school you have UPE now kakati ani kazaala bulwa bwobulwadde buno kazara bulwadde buno president abagambira nti parliament weberedde n'obuzibu ti parliament atenga kiria naga nti yayina right ogaba kuba yayina wato ababaka no yagamba president yagamba nti ndera ntya president nengenda abantu ne bansindira ebizibu byange nembagamba nti ebyo mulinge minister kakati by the way you would hardly see Trump nti ali kulale nasonda oba prime minister wabunge nasonga genda o assistant wange okonsonda akuwe basa which president does that neka kati wafuko omukulembeze Magufuli azigaba Magufuli nono kiki yagenze mu nsozi nga abantu bafa covid. You see, Africa has a fair share of mad leaders. Kakati oli makati Gasimbagane ne bannamawulire Muwanga baliriza tupewa no chonze kwa Bannayuganda Peter Chiwayogedde I think parliament to reclaim its place sikwekangabiriza one they go apologize to the people of Uganda speaker abakulembere Betondere Bannayuganda because battle jagendamu na atanda I must warn her Nababaka abo abamu 7 abo bajja mulekayo ababaka ba NRM abo ngabesiga nti when push comes nti bana abakosaidie nabataba ku ya Museveni
baba bakulimba ne bana musawa yakazigizigi esawa yakazigizigi first between the two abo tebajja kuyimira na Kadaga kuba tubadde nabo twabaina wano kuchi twabaina wano ku special hospital no special hospital wano eza special hospital ne boogera ebigambo ne babayita ku macha olwadda badde okwogera ebiganga n'oleeta abayogedde jjo n'okomyawo n'ono balwana n'olwekyo speaker okwesiga nti abo inze senga abadde yeesiganze mu kino begamba nti nja kubeera naye yes na kama mbaya naye abo beyesiga abo bamukubira engalo abo kati abo babaka ba Museveni ekyo kanjikubulire beye tunatuka Museveni called to order they will not be even called to order already bo bagenda kwe bajja kwesesa gomanyi bameka bali for mama nga bone bawagira those were fellows kasala katononye bali who stampeded mama agenda bameka bamuvu Muwanga no yakimanyi nti ensonga eyo tojja jiwira mu bbanga ya mwezi gumu tojja giddamu aliwa omukulu oli w'entebe yes mubanga ya mwezi gumu kyade for media coverage coverage tuliriza Gasimbagane ne bannamawulire